Kampala na kufuna information. Bano bachita babocha nga bakuma mu 7. Tebalina kibalina. Bakubudde basana okuyingira empirwa bulumi. Kati goliye wana mayiga tomanyi oli state agent yakolera state. Era ne programu zonna zatambuza. Njala omuli omusajja Kabaka omugo bayambazizo Munagiro nga yafunye ebbaluwa empandike emuwa obuyinza nga Ssaabasajja Kabaka yagiwandiise. Mukulu Joel Semakula namwe mwenna abatudde mu meeting yezo n'abamaze Minagiro njagala ombulire ebbaluwa emu eyakuwereddwa nga Ssaabasajja Kabaka yagitaddeko omukono gwe ng'akokwasa obuyinza ne office omulamulirako abantu abali mu diaspora mu America omukono gwa Ssaabasajja Kabaka mwenna mugumanyi. Ssaabasajja Kabaka bw'akuwa obuyinza okumulamulirako akuwerako n'ebbaluwa ng'esayiningiddwako omukono gwe. Ani yafunye ebbaluwa nga nsayiningeko omukono gwa Ssaabasajja Kabaka omutuufu? Kubanga mwenna Ssaabasajja Kabaka omukono gwe gwateekako gye tuyita sayini mugumanyi bulungi nnyo. Ani yafunye ebbaluwa eyo nga mpandike bulungi ng'ogyekeza amayika zasobola okufoja linga njagala mumbuulire. Mwe temumanyi nti mukolera structure za musajja alina hope okwesimba 2016 okwagalibwa president? Temumanyi nti mukolera omusajja ali ku mission nga Katikkiro wa Salimu Sale ne Museveni? Nti namwe abagenze mu meeting yonna gy'abadde muyinza okuvolumba bana myezi esatu banagaga gundi yafudde nga aliko mu meeting eyo. Kino nkyogedde video ejja kubaayo. Mwenna abagenze mu conferences mayigazi yategese mugenda tandika nti afute myezi ena gundi banne mugundi yafudde kibwatukira nga tomanyi kikyamuse kubanga tomanyi kigenda maaso. Oba kutimbye ebbula otambula kubanga tomanyi. Basajja bano bakaaba, basajja baganda temanyi system bwetambula. Simanyi ze Joel Semakula ndi mu America nzi National Treasurer wa Ewa National Platform mu America mu diaspora. Mwe basajja mwe nkwezengeze tumanyi mwonoonye enkyukakyuka kubanga mukolera musajja nga temuluza tetumanyi bulungi nnyo ate nja babya kubanga tukooye nobira maaso g'amayiga notamubuuza ku page eri apostinze ko omwana ino omuganda gwe bali owambye oba gwe baali basse nga takikolangako abasajja bagoyo ku mataka takikolangako tagenda nga wadde ku masiro g'Abassekabaka gonna ge baali bokyezza wadde ge baali bamenye n'agendayo. Kati njala kubuuza mukulu era nja kwetaaga omuntu yenna alina information emala ku masiro ga Ssekabaka Kigoye eddambwe Ssekabaka Kigoye enkoowe Busiro ng'olina information esinga kuginnina ontegeeze kubanga nafunyeeko busamambiro era kati njala kutegeeza kati gwe mukulu Joel Semakula zino ensonga za Buganda omusajja oyo gwe wagambye n'omuwa ekitiibwa bino byali mu kukola njala tegeeza Buganda era njala kumpa information esingawo kwano kubanza nafunye ku busamambiro gye nayinango ina information ekwata ku masiro ga Ssekabaka Kigoye enkoowe Busiro butya baani ababadde babeewo ekintu kino era gatuuse kutya okubeera mu mbeera eno olyoka otegere nti basajja mu mulina okwebuzabuza nga abafuka banaamu biveemu kubanga ekisaanya Obuganda kiri mu Buganda ate kyekyo kyazzeeyo. Wuliriza yogera n'abalangira banyonyole nga ekibadde. Abalangira ndi Musaya Mutabaazi mbaddewo basajja ne bayiika ago masiro toyoda nti towa bagasanyiza wiiki eno ennyumba gyonna nze nziruse buddusi kuleeta poliisi naye nga era bwe mubiraba byebiriwo tuludde tubakoowoola mujje tulabe ekyokukola nga muli eyo mulemedde eyo bannaayi mubirabe mwanguyire ensonga eyo tulabe ekyokukola. kubabaddewo olina kubamenya olinawo gwolanga omutuuze nti naadde amanyikidde ge tusobola otandikirako ng'okunoonyerezaako tekubaddeko n'omwagiye abalangira n'abambejja nga bemulaba nti ago masiro ga Ssekabaka wuno asigadde mu bbanga Kigoye enkoowe Busiro kibanyonyole walage awo mulaba ensonga yonna gwesigadde ono ye Kabaka bali balongo Kabaka asigadde mu bbanga byonna ng'era bwe mubiraba tetulina kyakukola mwanguweeko tulabe ekyokukola tusalire wamu amagezi tubakoodde ebbanga ddene emyaka 5 nga tuli mu bino
nete banana kiwandiiko kooti kyabawadde nti mube mukondeewo ennyumba ezo tebalinawo kibazeeko nakyo nti nno kino bazze nansuuluulu na majambiya kwagala kuntema era nze lusaawe kusooka kutaasa mwana ali mu nnyumba abadde yeebase mu nju mubaddemu omwana omuto oluuli n'ava kale abalangira n'abambejja ye ensonga eriwo ye mutaazi abaddewo n'omulala w'omumbejja ani yangu mazzi omumbejja mazzi yangu kati kigoye kato kigoye taliiwo adda agenze mu tawuni yadda agenze ku mulimu era bazze basinganye wano babiri gwani asinganyewo sensalire ne mubejjani basinganyewo nga tebalina kyakukola nga tebalina kya enkowe busiro kubabuulirayo ejjambiya amajambiya nga egazze n'ensuuluulu bo ne bakola ki basinganyemu omwana omutwe gwe mulaba ali ku mugongo mu nnyumba badde bamukoneddemu ng'agwiriddemu kati ekisigadde abalangira n'abambejja mujje mulabe ensonga wegenda okukwasaganyizibwa kuba kati kabaka asigadde mu bbanga n'abalongo bonna kati gwe ng'oyimirira simanyi Joel Semakulu oli mu Amerika owaana mayiga n'akabinja kabasanya Obuganda gaago masiro ga Ssekabaka gaago gasanyiziddwawo oyo gwowadde osimbye mu maaso gyali ali mu bintu bino yabalagira bagende basende ngajja yambadde ekkanzu atikkira buli muntu gwayagala okutikkira obwakabaka bwa Buganda kubanga aweereza Salimu Salene Museveni nebino mutayagala kuwulira gaago gali wansi Katas of Mayiga gwowaana musimayi awo aweereza Obuganda basanya buli kimu kya Buganda gago gali wansi heritage sites zonna eza Buganda zonna bazimazeewo mwambadde amasuuti mugenze sime mugenze ku mukolo gago gonna gasanyiziddwawo kati kankulage ekirala mulyoke mutegere nti mu bantu abali mu Amerika temumanyi kye muyinza kukola ne kye bakola tebakimanyi okumanya bana basajja balogo for the first time in history mu kisookedde ddala okuba mu byaffe bya Buganda Yoseri n'akabinja kakakulembera Mayiga Emmengo ne muddira amasiro ga Bassekabaka ne muleetako omulambo nga mumaze ogutuga ne mugusiba ku masiro ga Ssekabaka ku masiro ga Bassekabaka ekasubi buno obulogo emukola mbabuulya temulina kye bugenda kukola buli kyemukola kigenda baddira omayinza entambula ne buyino wange saagala bbaga nti ate gundi kino tetwakitegedde bala abasajja baddire ne batta omuntu ne bamutema bamusiba kugimu ku mituba egyetoolodde amasiro ga Bassekabaka ekasubi ng'okusibagana okukyankalanya empewo za Buganda ago masiro ge kasubi nengo batuza mutuge ne bamuleeta ne bamusibawo okutobola ekitibwa kya Buganda ngaye mubira bino musajja mukunda ayimira n'agamba yeebaza Mayiga kuta bibino kuno okuloga n'okusibaga limukola genda bijjadda uyo ku masiro ga Bassekabaka ekasubi n'owuliriza ebiri mu Buganda ne weewuunya ensi etambula etya era kiki ekigenda mu maaso awo tetugenda kulwawo nga tugende ku kyatulese ekituufu tutandise bwe tuti mwenna bali mu America information ngibawadde ne mbagamba ekigenda mu maaso mukitegeere era njala sooka kutegeeza mwenna bannayuganda ndaba bijja biri ku social media bitambula wiki nti buli omu afuna information okuva mu source ye and I respect that era buli muwe ekitiibwa njala bategeeza eno information gye nnina ku bintu bigenda mu maaso ku social media ku mbeera ya Yoseri Tibahabula tabasira mutano wa Karekezi nsi leta muzezedde ensanga bisibe na nyini kabuyonje etambula
okusinzira ku sources zange kino kyennina n'endabala kye babawadde nakyo mu kitwale ne kino kye kyange kyennina. Yoseeri si mulwadde wa ssennyiga 19 era bakozesezza kabadi kano okugezaako kusiba Uganda bbula okubalaga nti ekirwadde gye kiri nga banoonya ensimbi okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte kikwasaganya ku byobulamu World Health Organization nga baga nti katutekeyo ono yeefule nti mulwadde bagende nti omukulembeze olwaye bulwadde bwamukutte akiba kitegeeza bulwadde buyingidde mu ggwanga era ne bakisaasaanya n'omukyala akulira ebyobulamu Ruth Achenge najja n'ayimira mu kamera n'ategeeza eggwanga nti komanda in chief Yoseeri Tibahabulwa mulwadde kisennyiga 19 kyamukutte era emirimu agiwadde Prime Minister Nabbanja okugira nga amuddukanyizaako eggwanga si bwe kiri mumpuliriza bulungi si bwe kiri. Yoseeri Tibahabulwa lutabayiswa mutano wa Kalekezi mu mitendera mituufu egy'omukulembeze Nabbanja yewookuna. Emitendera mituufu giri nti Yoseeri bw'abanga awaddeyo obuyinza omukulembeze yenna busooka wa mumyuka vice president bwe buva za vice president ne bugende wa speaker batabusobodde ne babuwa chief justice batasobodde deni ne balyoka babuwa Nabbanja naye bwavudde eri yonna ne bujje wa Nabbanja kuba yeddiikula asobola okukola ebintu byakola ki bye baagala. Kati Yoseeri yagenze kino kankibakulira kino kyama lwakuba nali saala kwogera bintu nga nabireka ebintu njala bigwewo. Kati Yoseeri nga ye kituufu kiri nti yabadde yeetaaga Windows update nga ye naye ng'era alina bakyalibe babiri be yagenze okulabakokko nga nabo baayika dda Windows era essaawa yonna muyinza okuwulira embuutu nga zibwatuka. Kyaliwo omu ali mu Germany mumumanyi n'omulala ali Thailand kubanga kyaliwo oyo takkirizibwa kwetoola mu ggwanga mu lukalu lwa Bulaaya takkirizibwa kwetoola ku lukalu lwa Amerika either obujjanjabi batabufunye China ate bufuna Thailand oba Russia oba India naye ate ne India batyayo. Kati Yoseeri naye kenyini yagenze kufuna kuba bagenze kufuna Windows update ate ng'ekirala waliwo bakyalibe babiri be yagenze okulambulako ekyo kyo mugenda kiwulira mu nkuubo. Kati ku bantu abasatu Yoseeri naye mulwadde naye yagenze kufuna obujjanjabi ne bw'aveeyo ayiteko mu nsi ezebbiri alambule ku bakyalibe bali either bamuwa biraamo bambuulya biki naye nga ye Yoseeri naye yeetaaga Windows update. Yensonga lwaki tebakirangiridde nti yafulumye njala bagamba Yoseeri tali mu ggwanga yafuluma. Nkiddamu Yoseeri mu Uganda taliimu ne si mulwadde wa ssennyiga 19 Yoseeri yeetaaga Windows update nga bulijjo naye ate bw'aveeyo alina okuyitirako ebugirimaani ne Thailand kubanga waliyo bakyalibe banfeefe ng'essaawa ne baga nti munnange omu yatulise oba yayise Windows ne zigenda complete nga bazifomatinze teweebuuza. So be bantu basatu mbadde mwogerako naye nga yali Thailand mujja mutegeera yali Germany mumanyi. Kati ne Yoseeri yennyini yagenze ku Windows update kubanga naye sekabuzoba pistoni baziyita batezi n'endala zonna ziri yegeyege yalimba emyaka ate ebirwadde alina ntoko kale ate bali abalabo bali bubi nnyo kubanga bwe bateeka disketi okufumatinga okuteekamu Windows ate wakyasoboka kati bali bubi nnyo. So bw'anaaba ng'asoboddeyo okudda naye nga yagenze tategeezezza ggwanga nti afulumye yabage nti agenze kuwummula mu nno bw'oba mulwadde nno yafulumye mu tayimu bakifulumye nga kyakyama nnyo era tebakiraze nti waliwo yamwerekedde ku kisaawe bamuwadde guard of honor ng'afuluma era temujja mulanga akomyewo naye nga ye yagenze kumuteekamu Windows update naye nga bw'aveeyo alina okugenda okumiitinga bakyalibe babiri omu ali mu Germany omulala ali Thailand bonna bayiika Windows tebasobola na bafumatinga bo ababiri kizibu nnyo yensonga lwaki atali muddaire ate kati nakiro kakibabuulire era tebanakibagambako. Yoseeri talina kiddako ate talina plan B. Yoseeri talina kiddako talina plan B. Kati gwage ng'olimye okukola ekitwala Uganda maaso okwekalakaasa okukola kyonna kyolina okukola okujja ogamba abasajja tebalina kiddako plan B tebagirina nkiddamu tebalina plan B. Bakeesa lukyanga kukuyamu tamivu kuba temanya lwana atamira bulungi agisale nabantu tebamanyi kiddako mu mutandise okwebuzaabuza kubanga bali mu kutya tebamanyi kiddako. Kati muddaawo mwebuzeebuze buli omu ng'okola bibyo fere bitukwata ku football information bagambye tali mu ggwanga yafuluma naye nga bulijjo bwe baafuluma ategeeza eggwanga era bakiraga nti yafulumye naye ku luno tebalaze nti yafulumye babatadde obutezi kiwaani
nti Yoseri yafunye covid yagenze kuwumula monedda yagenze for Windows update bwamaleyo alina bakyali babiri be yagenze okukeberako oba bawabiraamo oba muwabiraamo oba mbulira ki nenga omwali Thailand omulala ali Germany yo Germany mumanyi bulungi nnyo kali ye ensasagge eriwo so sagala babavuge speed nnyo nenga mukimanyi essala za mawuzonge muzaamaanyi nga mukola strategies ez'okwekalakasa ng'obudde bukyali kuba bana abasajja tebalina kidda kubayidde tugenze mu maaso kati mwenna abaala babatakanga bakyadde ewa Yoseri abali bakulembeddwamu omukyala Joyce Tabosa Sebugwawo ono mukyala aliko ebyafaayo bingi nnyo naddala mu kwagala okusaanya obwakabaka bwa Buganda ebimu ku bintu bye tugenda tuzuula kubanga baga tujja zuula kimu kimu lwaki baagenda era biki byabatwala n'abataka abaali bagenzeeyo mu mpulirize bulungi nnyo ku nsonga ezatwala abataka bano mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yagoba dda Wasanya Kalo Charles Peter Mayogo wa Katikkiro era nakati ayogera kisajja kya kusatu neki kyamubuze Ssaabasajja Kabaka yalina abantu be yali asonzeemu kkolumwe nti bano basobola okumulamulirako Buganda naye Wasanya bwe yamanya n'atandika okusindika abantu ababatiisatiisa obuteetaba mu mazina ga Kima kufuuka Bakatikkiro kubanga ekintu kino akyakirinamu nnyo essuubi kati omu ku bo bamuyita Kidduma Kubuya Kidduma Kubuya ono y'omu ku balina essuubi gye basobola okufuuka Bakatikkiro wa Buganda naye gano bwe gwagwa mu Salimu Salene Museveni bagamba nti Kidduma Kubuya nti ye aliradiko nnyo alinganga abasajja ba Buganda bali be twasangawo okuli bamuliika n'okuli jjajjaffe Waligo na Kirembeka ne bagamba nti basobola kukwatagana naye oluvannyuma Kidduma Kubuya n'asindika abamu ku bataka abagenderako nga kuliko ne Bossa Joyce Sebugwawo ono tebalima Kambugu ne Charles Peter Mayiga olw'ensonga ndo zaaliwo engaba n'etaali ntuufu ne baawukana bulungi nnyo kati mu bataka bano bamu ku baali bagenze okukuutira akadingiddi musajja mukulu Kidduma Kubuya wepo n'omukyala ono Joyce ne Bossa Sebugwawo nga bategeeza Yoseri nti omusajja oyo talina buzibu era ntitusobola omukozesa n'aba nga asobola okuddira Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga mu bigere so ebiseera bisinga nti ensonga zino mumanyako kimu kiba kyagenze mu maaso naye ng'ate ebintu bingi ebibeeramu so mu nsonga ezimu ezaali okwali kukuutira Kidduma Kubuya akadingidi nti naye jasobolera ddala okukola emirimu gya Yoseri nga Mayiga wabadde agikola so Yoseri aleme kubeera nti amusimbire ekkuuli naye nja nategeeza Obuganda n'okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka nti weeyongera okwetegereza era nga nsaba n'obuwombeefu nga muzzukulu wa Buganda nti at least bw'oba onoonya omuntu agenda okudda emmenga awo essaawa yonna omuntu yenna nga abaddeko emmenga awo kubanga bonna nkwezenge ate ababaddeko ne Mayiga ojja kuba tolina njawulo gy'otaddewo bonna basigala kye kimu nti ennyaanya obanga ebadde mu kiseero nga mulimu eyazivunzizza zonna era ziba zikwatagana ekkubo lirimu lyakuvunda kale ze zimu ku nsonga ezaali zitutte Joyce Tabosa Sebugwawo n'abataka abamu okukuutira akadingidi omukulu oyo zezo ezimu ensonga ezaali zimubatutte ku nsonga eyo ku nsonga endala Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga nga nina bwe simufungize n'omusajja omupya gwateeka mu kifo ky'abaduumira okuuma amagye agakuuma Kabaka abambowa aba Buganda bonna abakuuma Ssaabasajja Kabaka n'okukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka n'egy'okuuma Buganda mwabakwata gye buvuddeho katono ne mubasuza mu makomero okumala ebbanga basajja batuwe twogerera n'emisala tebakyafuna ensonga eno tukimanyi nti oyagala abantu bano babeere frustrated bave ku mulimu okusavinga kubanga ekitumanyi nti bannabyabufuzi mukozesa emiteeko mingi egy'amagezi okulemesa omuntu okukola ky'abalina okukola ngenda kusaba mwenna abamba oba Ssaabasajja Kabaka buli embeera tujja giyitamu nkimanyi muli mu myezi 2-3 wena temufuna ssente ate nga namwe mulina obuvunaanyizibwa kale okagenderere ng'omukadde ako nga bakibakola muleme funa musaala mwegobe ku kuweereza Ssaabasajja Kabaka kuba kimanyi nti mwe muliraana Ssaabasajja Kabaka njagala kubasaba temulekerere empologoma ya Buganda okusigala ng'eteyina gikingiriza mu byokwerinda olw'ensonga baagala kibakola muggwemu amaanyi mulekewo Ssaabasajja Kabaka mudduke kano kakodyo sente zammwe bazirina kuba balina obbasasula naye baakikola musobole okwenyiwa musobole okudduka ajjukira mwalimu akava mu makomera nga basibye
ate nga mukimanyi bulungi nnyo nti kasita muva ku Ssaabasajja Kabaka luba lwayaba. Yensonga lwaki mulala ennaku zino bakyasiriikiridde nnyo emikutu egisinga obungi n'amaanyi bagatadde nnyo mu nsi z'amagulu meeru eri bannayuganda olw'ensonga nti ne Kampala bababuuka bazze mu nsi z'amagulu meeru okufumba okudyeka bannayuganda bonna abali okubalaga ekifaananyi ng'ate ekiri e Kampala kisa kitokota si kisaanikire kati ngenda basa mwenna abamba oba Ssaabasajja Kabaka temuggwamu maanyi temuva ku Ssaabasajja Kabaka ensonga muzimuwaabire ajja zitegera bulungi zenjagadde zizitaano ku mutimbagano musobole okubanga musigala muli bagumu nnyo omusajja akibakola kagenderere musobole okwegoba nga batebasasudde. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti abasajja bo abakuuma abambowa bonna bakamala emyezi 3 bweddu nga tebafuna musaala ate batulugunyizibwa n'ebifo embi balina okubeeramu tebakyatuukamu nga basindikiriza naluti nga lukere okuba nti bakwesamba basobole okuyisawo program zaabwe entuufu. Awo nno nvuddewo kati tugenze ku program endala. Kansubulenti mukulu Hamis Kigundu otuuse. Mwenna Abaganda abasajja abakulu abenkanamu tukimanyi nti ffenna tuli bannayuganda twagala enkyukakyuka ate yose lyakozeseza bangi abatasobodde kozesebwa ne basigala nga bali kwalaali. Kijja kunnuma nnyo okuba nti abasajja abakulu temuyambye mwana ono mukole omulimu gwammwe. Ngenda basaba, ngenda kusaba Haji Segawa taata wa Hamis Kigundu, mmanyi oli musajja wa NRM naye omwana we ali Matigga. Ngenda kusaba kulembeze abatwala ekibuga Kampala. Mukulu Erias Lukwago nakuliddeko nga okwemulugunya ku ssente za Hamis Kigundu ekyo si kyekikulu, obulamu bwe kyekikulu. Tetukyagala nnyo bantu baffe olw'enkwezi ng'ezajja okutwala eggwanga lino. Nkusaba n'obuwombeefu oyite omwana oyo n'abasajja bakulu bali mu Kampala. Ensobi zikolebwa bantu ate abantu bamukozeseza ensobi zino. Muyite Hamis Kigundu afune obulamu bwe obudde bukyali. Ate naawe hamukkiriza nti amalala gakulembera ekigo. Ekikugoba tokimanyi kirina n'ebirevu ate byeru. Eno information gye ngenda okuwa olwaleero yokka egenda kukumala okudda ku ground n'amalala gakuggwe mu njagala okkirize ky'oli. Ekikugoba tokimanyi. Hamis twagala kufiira okuba nze mmanyi okukolera Museveni naye Museveni yakugoba dda. Ngenda kuwa reference ya leero giwulire. Sifudde yogenda gipasivinga otya, sifudde yogenda gifuna otya, sifudde yogenda gigayagaya otya. Kubanga buli kirungi kibaako ekibi ate buli kibi kibiraako ekirungi. Muganda nga Hamis Kigundu ndi wano kutegeeza mu butongole. Olina information gy'otafuna wadde emwogifuna naye njala kutegeeza. Olwaleero nsaba mwenna abasajja bakulu abakyalimu empekemera muyite omwana omutuuze. Ate nawe nkusaba va mu malala gakulembera ekigo. Eno information gye ngenda okuwa giwulire ngikuwanga omusajja Omuganda akulabula kubanga nze ndiwo okulabula. Sandiyagadde kulaba nga ofiira obulamu bwo ku myaka emito ng'ebintu ebikusiza byakiyita mu lujja. 1. Hamis Kigundu njagala okkirize embeera mwoli nti bantu bangi bagibaddemu naye ate embeera etebeera ya lubeerera era ekyuka. Ssekabaka Kayemba bamugamba nga munnange eryato mwogendo ssaabalira lya bbumba yagaana yamala alituddemu ng'asaabadde agenda okutuuka mu bwengula bw'ennyanja eryato ne lirimulunguuka lyonna butyo n'afiira mu nnyanja Nalubaale. Naawe njagala kugamba oleme kufaananga Ssekabaka Kayemba gwe babuulira n'agaana okuwulira. Bwe waava olugero lugamba nti Ssekabaka Kayemba Nantabuulirwa yasaabalira mu lya bbumba eryato kubanga baamubuulira n'agaana. Kati muganda nga Hamis Kigundu njagala owulire bulungi nnyo. Njagala mutima gwokkirize nti ekintu kye baakuteekamu kikususse obuzito. Walina abantu b'otaategeera wadde baakulaganga amannyo ne bakulako omutima ku ngulu naye nga bwe bakuba enkoona ate boogera birala. Omugenzi Erimani Basudde we yagambira nti abantu bala mu magoma gasekera aliwo. Bw'oba oliwo engalo zikubirwa ate era bw'ovaawo era akuddidde mu bigere naye bamukubira engalo ze zimu nti abantu bala mu magoma gasekera aliwo. Njala kutegeeza abantu abakozeseza okutuuka ku kyoliko okuyita omugagga omuto mu Kampala ne mu Africa munnange twabamanya ate si nsobiyo kubanga ffenna ng'avuka bato bwe tufuna ensimbi munnange tuzigejja sekkoko ebyetusinga byoya
ate mu kwepanka tetulina yatukwatira nsawo n'ebigambo ebimu bye twogera olumu batuwaliwo okwogera olw'ensonga nti tuba tumanyi nti bagenda tuwa ebyokwerinda so nga ate tebabikuwadde bakuteeka mu matigga okukulaga ekifaananyi nti oli mugagga naye ng'ate naawe okimanyi nti oli mwavu mponga byoya naye bwe toli mwavu mpyonga byoya olina akasente akakonga omuntu obadde obubaka nyongerezaako information endala oli mu supu ayokya oli wakati w'ennyanja ennene naye ng'amayengo mangi nnyo gatuddemu bwomu bano abawujja obunyama nti haabo gw'osingera oli mugagga nnyo munnange tebamanyi kikyoyitamu ate nabo tebabuulira mazima olw'ensonga nti omugagga tabulako bawujjirizi ba bunyama era babuwujja bulungi nnyo naye gwe obudda mu kitanda kyo n'otuula ng'oli mu buliri bwo gw'omanya b'ogenda okkuba emiranga kubanga bo baliwo okuba nti olunaku bamala okukujjira obunyama olina omuwayo ekyemitwalo etaano sina kindi akakadde ye baabeerengaga nti omuntu waffe abeerewo naye nga tamanyi kizibu kyoyitamu Hamis Kigumbu wazze n'ogenda ku midiya oluvannyuma lw'okugenda mu kooti omusango ne gugaana okutambula nga wali ogwagala naye waliwo ebintu byewakola public byetama emijalo otegeeza public ogenda okugwa mu njege eyo ng'otegedde munnanga Hamis Kigumbu abasajja bonna b'okoleramu omulinero yawo oyita muwema musajja nkwezengedda tumumanyi kuva dda musajja mukozi wa state nga tomanyi muwema okuyingira mu musango guno yakuwa shiwaddiru n'akusaba kadde ka $1 nti omusango guno gujja kuggwa tewakamuwa kubanga obadde tolina nsimbi ezo obadde obasasulayo ssente entonotono naye kandukuviire ku ntono ebiseera ebisinga nga omusango guno tegunnabaawo obadde nnyo ng'oyagala kusinkana omukulu gwe bayita Kalugire naye nga Kalugire tosobola mufuna wepo noyagala oyite mu mukwano gwo mutabani wa Binyonkondo Kirumira kubayita Kalungi ono akufunire meeting ne mukulu Kalugire era Kalugire ono akufunire Kalugire era nogamba mukulu Kalungi mutabani wa Kirumira nti agezeeko kubanga afuna Kalugire omuwa obuwumbi bwonna okufuna meeting naye musobole okujjawo omusango ogwo Kalugire naye n'akomba kwerima era n'olinyisa omuwendo gw'ensimbi okuva ku buwumbi bwonna ne bugenda ku buwumbi 6 osobola okumusinkana ku Speak Apartments ku Wampeewo ng'era omuvubuka ono Kalungi mutabani wa Kirumira ye coordinator wo ng'oyagala akugatte ku mukulu Kalugire ensonga zino ziggwere wabweru wa kooti Kalugire n'agaana Kalugire okugaana kitegeeza ki kye nagambye nti ejjanji teribuuka na nzige bali bajja kunyaga ggwanga ddisaanyaawo ate tobamanyi kati kino ekintu abantu batabadde tebakimanyi waliwo olunaku lumu nene information abantu tebagimanyi mu makaaga abasajja baakulumbako nga bayise ku mbazzi ne baagala okutta noona ekyo tukimanyi waliwo olumu abantu be bamu baasindika ba state mafias okujja okwenvedinga ennyumba nga bakimanyi nti mulimu ensimbi empya n'enkadde kubaserezemu tezibera mu banka omu ku bakuumi bona akulabula n'agamba nti waliwo bodegaadi w'omu eyakulabulako n'akugamba nti omuntu gundi balina mission ey'okujjaano mu maka okubba billions ez'ensimbi era wakimanya nti kyali kituufu nnyo bodegaadi oyo yakugamba n'omudduse bweri wa ggwanga nga bali bamunoonya olw'okusula mission yaabwe obutaka ey'okujja okubba ensimbi ekyo nakyo kimanyi bulungi nnyo ezo incidents 2 kati incidents ezo zituukawo gwe n'osirika Hamis Kigumbu ensi temanyi nti oli Ssaalongo naye omukyala gwe wazaalamu abalongo oyo omumanyi hao Kigumbu ensi emanyi nti oli Ssaalongo bana njala tegese eggwanga muto waffe oyo muganda waffe Hamis Kigumbu Ssaalongo mulamba naye omuwala gwe yazaalamu abalongo abo muwala wa KIU mwana alina akakwate ku bantu abo era y'omu ku batambulira ku muvubuka oyo ne tamanyi naye ezo sigenda kugendayo naye njagadde kugamba ne Nnaalongo oyo gw'olina gw'otategeeza public nti oli Ssaalongo mwegendereze nnyo nze nkuwa tips otegere bulungi nnyo ebintu bino otegedde bulungi nnyo njagala nkuwa tips otegere ebintu bino ensi temanyi nti oli Ssaalongo ng'abaana bwe wazaala abalongo bazaalamu oyo omukyala gwe baakusindikira era oli Ssaalongo kino njagala nsi ekitegeere ekyo nga tukimaze Hamis Kigumbu abasajja b'olumbye bakambwe nnyo era gye bujja katono wandiwulira nga batandise okuggulako emisango nga n'omusango omu gwe bagenda okuggulako gwe gw'okuba nti wayisa mu kkooti olugaayu n'okuvvoola abalamuzi omusango gw'okubiri oguyinza okuvaayo ng'ensi tegumanyi
gwe musango ogenda okuteekebwa kuba oguyinza okuteekebwako nti mu makaago mwafiiramu omuntu ono yafa atya ennyumba yo matiribona okyaza mikwano gyo mingi nnyo ne mukola party after party ne mukola party after party mujjiramu bannakyaga bannakirijja batulyomwe baani bajja buno obuwala bwagala party after party naye okimanyi bulungi public temanyi nti ezimu ku party ezaali mu makaago mwalimu omwana omuwala mikwano gye baakozesa kajegere ne bamuwujja ekiwojjolo ddo to ddo omwana ono n'alemererwa n'afa n'azikira public teyakitegeera tekyejja mu mawulire ne kizikirira kubanga obadde okolera state omusango guno gye guli njagadde kutegeeza nti omuwala yafiira mu makaago nga bakyaliibo bamaze omukozesa ebikolwa bya Sodoma ne Gomora mu party after party yaliyo omwana n'afiirayo ogwo musango nagwo gye guli era oyinza okuwulira ng'aguzza essaawa yonna mu public bw'otagenderera kati bw'ogatta ebintu bino byonna muganda wange olina okwegenderezanya abasajja b'ozannyisa si bangu olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo omuntu gwe badiringa naye bakumanye kati ensonga endala yiino omusajja gw'oyita looyawo muwema musajja muyaayi nnyo gwe kennyini yakubira essimu n'agamba nti njagala ompe $1 million guno omusango tugenda kugumaliriza kyewakola gwe kennyini n'okkiriziganya ne mukwano gwono kalungi ne bagenda mu Exim Bank ne bawithdrawinga millions 600 ne ozuwa muwema siguwazimu wa kalungi nga yakuzanjira omuzannyo guno kubanga kalungi akola on behalf of you kalungi yakwatagana ne muwema ne bagenda mu Exim Bank na withdrawinga millions 600 n'azuwa muwema millions zino 600 muwema yagamba nti agenda kukolagana n'abalamuzi abamu abali ku musango ko era omusango guno kubeera kuyita ku bagenda kuyisa mu lujja osobola okuguwangula naye nga mu kusooka muwema yali akuyisa akakadde ka $1 n'otamanya muwema yaani kanyera kugamba looyawo muwema y'omu ku kabinja k'abamafiya b'otamanyi balooya bali mu Kampala ekyo kinoonyerezeeko okuva yatandika obuki yatandika okukola nga looya musajja muyaayi nnyo kati millions zino 600 ze wamuwa wazimuwa mu wiiki ero lingo musatu gunnasalibwa era wagenda omanyi nti shiwaddira omusango sente zowa muwema yazuwa abalamuzi muwema tawangako wadde omulamuzi wadde coin y'ebitaano wadde ekisente ky'ekiziki yali awadde omulamuzi era yensonga lwaki wazza olina essuubi ly'amaanyi naye wagenza okulaba ng'ebintu byonna bikuyise mu ngalo era ne bitambula bwe bateri mulamuzi yali ku ssente zo okujjukizaamu akatono mukulu hamu njagala public emanye nti nero wagenda e Dubai ng'olinayo seriti bahabula otabasira mutano wakala yisira ndizedde tewalina kubeera ku kkulu eyo wayagala nnyo okulabayo seeri abamu ku bakyala bakola ku protocol yayo seeri bakosa emitwalo 7 egya $, okusinkana Museveni n'okugenda ku trip ya Dubai wakwata emitwalo 7 egya $, n'ogiwa abakyala bakola ku protocol yayo seeri ne bakuteeka ku lukalo lw'abantu abali bagenda e Dubai era bulungi nnyo n'ogenda e Dubai naye ng'olina after that meeting walina okusinkanayo seeri tewasinkanayo seeri olw'ensonga omaze ebbanga tosinkanayo seeri nga toyogerere kubanga yakugoba ekyo tosobola kibulira nsi meeting gyenjogerako yeeno abasinga obungi mwagiraba ekyali kitutte muganda waffe Hamis Kiggundu kwali kugenda kusinkanayo seeri ate nga baamuteeka ku program yaliyo ku addressing abantu abo yeeno meeting. I'm by the names of Mr. Hamis Kiggundu, CEO, Armed Group of Companies. Coincidence, I would like to give some confidence to our investors. I started as a young man doing business in garment. Then I moved into real estate. I started doing commercial buildings. Now I'm currently putting up a stadium for approximately $200 billion. I'm putting up 500 houses in Uganda. And now I'm moving into agro-processing and value addition. So if I can make it in Uganda to almost close to $1 billion company right now, that's my company, Armed Group of Companies. Uganda has the opportunities for you to make money
for as long as you come with sufficient capital. Right now, Uganda has a population of... Eyo sigenda gendayo nnyo njagadde tegeeza abantu ba reference nti wavaamu emitwalo gy'ensimbi 7 ejja $, okubeera ku kkulu eyatambula ng'ekigendo wali kusinkana Yoseeri omaze ebbanga tosinkana Yoseeri ne lwali Dubai tewasinkana Yoseeri protocol yagaana okola Yoseeri. Abaganda batugamba nti beera mukalukalu oba beera mukalabakalaba ng'okaana k'omusota bwe kava mu kisusunku munne kaba kapojjirawo. Muganda wange Hamisi Kigundu njala kutegeeza Yoseeri yakugoba dda nnyo naye saawa yerinze ko Allah tannakwata kamasuko ne Allah nga tannakwata kamasuko nkusaba odde ku bigere ebyo otte ebigere biri babega otunule wetegereze osabe Allah amaanyi n'okutegeera ove mu ggwanga eryo ng'obudde bukyali. Kino kye bakupulaningira okukola si kyangu. Bw'otayingira ekkomera ojja kuyingira kabbuli. Mu bbanga eritali lya wala nnyo bw'otayingira kkomera ogenda kuyingira kabbuli. Sinakindi abasajja bwe walumbye bayinza okujja mu public nawe ne bakuteeka mu mawulire ne bakuexposinga. Ate okimanyi kye kitegeeza. Ebintu biri batakuyingiza kabbuli bagenda kuyingiza ekkomera n'okujja mu public okuteeka buli ekyetaagisa okukulabisa titolina kyoli naye ng'olina kyoli gwe ng'omuntu kubanga oli musajja alinawo obusente bubwe obutonotono. Njagadde kugamba bigambo bino ng'omusajja Omuganda information ngikuwadde no gye nkuwadde ogimanyi bulungi nnyo ne public tegimanyi. Kati Muzeeyi Ssegawa Haji Ssegawa taata wa Ham Miss Kigundu n'abasajja abakulu tetwagala kufiira omwana wakuba nti abadde asaavinga Museveni. Abantu abasinga obungi babeera nga balina obuyinza baba tebalaba obuyinza bumala bavaako ne balyoka bajjukira okuzibula amaaso ng'obudde bugenze. Emisango gya banka gyonna ebintu bingi bijja kuba abantu bajja bitegeera. Emisango gya banka tosobola kulwana Yoseeri nga banka yiye. Banka eya Orient ne banka ya Diamond Trust banka za Yoseeri wadde gozira bange ziri ku international level banka za Yoseeri. Goloza lwaki emisolo gyonna gisasulirwa kusasula misolo kusasula passport license insurance ogenda mu Diamond Trust na Orient Bank. Sente tebasobola giwaako part of that deal. Oba DFC oba ABSA oba banka endala zonna waza tebasobola ziwaako deal. Lwaki baziwa Diamond Trust ne Orient Bank? Kubanga is a state owned bank. Guzali tebaga nti bagitutte mu Bank of Uganda tekawo branch ng'omusasulira byonna gyonna emisolo gya government ne license biki byonna. Lwaki tebateekawo nti tabiri ya Bank of Uganda wano musasulira? Lwaki tebabiteeka mu Bank of Uganda? Kyenvudde nti kyolwanyisa tokimanyi. Mukama wo yakutadde bakuba ebikonde nga kuba yagamba okube kubanga akimanyi kye bakukola. Kati saagala ofire mu kavu yaako. You played your role ebintu obikoze nga babikutuma ebikuleme bikulemye naye saagala oluzinge bulamu bwo. Embulire tefa yonna. Banka gy'ozanyirako ya Yoseeri yesasulibwa omwo ebisolo license byonna. Kati gwe bonoga togenda kulwana nabo. Somehow somewhere oyinza okuba ng'oli mutuufu ne somehow somewhere oyinza okuba ng'oli mukyamu naye nga toyagala kulaga public bukyamu bwo olw'okuba nti olina mentality erowooza nti okolera gavumenti era osobola okuwa orders. Ne remember nti ne bw'okwata ecupa y'amafuta n'ogiwako amatonda 3 n'ojjuzaawo amazzi n'amafuta tebakolagana beesengejja. Kati mukulu baakusengezze amafuta gali wansi amazzi gali waggulu. Kiddamu oba okitegedde kyenkugambye simanyi oba ofunye bulungi. Ejjanzi teribuuka na nzige. Oli musajja Muganda oli Munnayuganda
bali ba bandits bali bbira ku nnyanja eggwanga Uganda bali wambira ku nnyanja bategula buli kintu kyonna ekiri mu kuggwanga bakitwala kati nkugamba bw'okwata ecupa y'amafuta n'oyiwako bw'oti wansi kandi bw'oyiwako miruzinga 3 n'ozi wansi n'okwata miruzi 3 ndala ez'amazzi n'ozizza mu kipu kuli amafuta gesengejjirawo either amazzi gadda wansi amafuta ne gadda waggulu oba amafuta gadda waggulu oba amazzi gadda waggulu amafuta ne gadda wansi baakusengejja oli mu bbanga kino njala kikujjukiza Yoseri ye muntu atayagala kintu kyonna kigende mu media nga kikwata ku ye baakozesa baakolagana nabo n'eddeeruze bw'olabanga kyazze mu media naawe kennyini n'olumba atonejje nowe kiriyo wakiwanuka n'olumba mutabani we kati ng'ate yalinga sekendi ne komandi Karugire muganda wange nze nkubuulira byemmanyi n'information eginafunye ey'omunda wandikifuwa ng'okizza munda naye nkuwa amagezi passport yo kirina buli kimu okirina si banno si baganda bo si ki mu Allah kulembere zolwarensembi okuwa information ne security ku bulamu bwo siddamu kwogera ku kigambo kye bayita ham wadde okuwa information yonna kubanga nkutadde mu kisunku ky'ebinyeebwa n'engikuwa yonna n'ensembayo n'enkugamba Allah kulembere ne mu Allah okukulembera nsabasajja bakulu bakyasobola okwogera n'omwana oyo mumutuuze mumugamba asooka kakkanadde wansi amanye yaani amanye kikyali amanye baani baweereza atunule ku future ye n'obulamu bwe famire ye n'eggwanga we liyimiridde kubanga Uganda mu muliro gwa Luyira n'emisota egiri mu bituli bajookera mu kubanga omuliro gw'Oluyira tegubaako direction etufu gye guva kati ku nsonga ze mbagambye basajja bakulu bali mu Uganda n'abamanyi omwana omutuuze nkimanyi kizibu nnyo tajja kusolowinga pride ye oba tajja kumira nnyo tajja kumira mawaggali gaalina oba amalala gaalina ng'ayinza okwagala okulaga public nti w'amaanyi naye amalala gakulembera ekigo kusaba okkakkane muganda wange ku lw'obulamu bo n'abaana bo n'ab'eŋŋanda n'ab'omukwala bakwagala bakozeseza ebintu bingi ne si kyekikulu kuba omwana bw'akwonoonera ali totuga mutuge abaganda tuga nti omwana bw'akwonoonera totuga mutuge era munnanga omuwumbawumba n'omusangula era n'omubiitabiita nozza wali kubanga abeera wuwo kyendi mu kukola luleereetu bwekubikira togikuba mugere nze nkubuulidde abantu bakula mu kifaananyi kirala naye ng'ate ekifaananyi oli kirala nnyo kati njagala okukwata ekifaananyi gwe kye weemanyi ekituufu kyoba okkiramu wansi weeteke mu kifaananyi kyekituufu weekuŋŋaanye omanye ekikyolugenda okuba ekifaananyi kiri ekinene gwe kye weeteekako ensi kyeyagala erabe ne bannayuganda ekyo kyekifaananyi ekyassensekere nkiddamu haawo ensi ekulabira mu kifaananyi kirala nnyo ekinene nnyo naye gwe kennyini mutima gw'omanye ekifaananyi kyekituufu njagala okwata ekifaananyi kye weemanyiimu otuuze wansi engalabyo weekonsolinge weesetinge odde mu kifaananyi ekikyo kiri ekifaananyi ekinene abaganda tugaa nti ekifaananyi kyassensekere ensekere eremerera okuva eno yonna mu nviiri nejjeberaano mu kyenyi wano automatically ono mu kiri bagenda kukunyiga ateeka obuteesinga bakutulisa kati ekyo ekifaananyi ekyassensekere okwagala okweraga kiveeko muganda wange dda ku kifaananyi ekikuli munda ky'omanyi nina omutwalo gumu wadde ŋŋamba nti nina buwumbi naye nga nina gumu ogumu gwe gwange ojja kuwangala ng'enfudu z'emmengo kino nkikugamba nga nsinzira mu kkoonero wammanga enkya tumanyi kigenda kuddako ne mukama we yennyini tamanyi bali mu kutya kuba tumanyi kiddako mu kavuyo kano basobola okuggyawo kubanga abaana baabwe ne bazzukulu baabwe bakuze basobola okwemanagingira properties zaabwe ne bizinensi
naye bali mu kutya kati mu kutya kuno osobola oddusulamu akaba mbuulire tefa yonna mbikugambye ebisigadde Allah kulembere n'abali mu kifaananyi ng'ekyo nammwe mwenna abagagga abalina zaakedde mu Kampala nga mutulugunya abaana b'abannammwe babijjika ensimbi ez'obupangisa babijjika ez'amasannyalaze babijjika ez'obupangisa ne mbagoba nga mukolerayo seeri mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa ensi ekyuka w'oli olwaleero si wogenda okuba enkya gw'oli mu kunyigiriza enkyo ojja musanga ate yalina okuwa ekikopo ky'amazzi ng'emisinde gikuyinze bwe tugambira tubanga ogoba musajja munno lekanga mwezi n'akoza kambi katono okanyomera mitwala wa muga singa kamala ne kagusala ne kakutuukako munnange wandyebuuza nti akasajja kano badde nkanyomera ki kale njala bategeeza ensi tekungula tugikyalako bukyazi tuli mukkabukkaako wayagiviira mwegendereze nnyo okunyigiriza bannammwe kubanga gwogoba enkya yajja okubanga yakugoba si kirungi nnyo okunyigiriza nnyo omuntu mutuusa ku mbeera eyo eggwanga ffu ne lifiiridde ku ani lifiiridde ku basajja abagwira abajja okutwala eggwanga lyaffe tukiddamu eggwanga ffu lifiiridde ku basajja abagwira abajja okutwala eggwanga lyaffe batunyigiriza mu byenfuna batunyigiriza mu byensoma batunyigiriza mu kutegeera batunyigiriza mu kumanya obulombolombo n'ennono nabwo nibabunyigiriza banyigiriza omukulu omuto n'afuna stress banyigiriza omuto n'ali mubiri gw'osuubira okubutuza naye neyekyanga tobanga abakazi abamu tebakyafuna mbuto n'abasajja tebakyafunisa bakazi mbuto kubanga tosobola kuba na stress n'olowooza okujja ekiwunjolozaala kizibu nnyo okujjawo ng'oliko olubaalewo wama omufu nkiddamu ku mbeera eri mu Uganda bw'osanga omusajja yenna ng'akyayina amaanyi agazaala ku mbeera eby'obufuzi n'ebyenfuna oba oliko ekizibu bakunyigiriza mu byenfuna ebyenjigiriza buli kimu noba nga olina stress kati bakusanga oga nti gwe okyalina n'amaanyi agasobola okuzaala oba olina obuzibu agenda kulya ki agenda kusula luddawa agenda kubeera luddawa kati munnange nze byange mbyogera kate ng'omusazi agula esiyaani olaba oli ali mu diaspora anyigirizibwa kati gwe ali e Kampala in fact abantu abali e Kampala muli bazira nnyo I salute you abantu abali e Kampala the way how you survive I salute you 100% mbatya bw'obanga ali ogula sabbuuni ekiro ennusu 10 ng'okigula kati 3,000 I salute you bw'obanga ejirikani y'amazzi wagigulanga nnusu 5 kati ng'ogigula jirikani y'amazzi 2,000 I salute you bw'obanga ali opangisa ennyumba emitwalo 10 kati nga emitwalo 25 I salute you bw'obanga wali ogula amatooke ekiwagu ky'amatooke nnusu 10 kati ng'ogula amatooke 3 nnusu 10 I salute you bw'obanga wali ogula omulengo gwa lumonde nnusu 10 nga kati ogula 4,000 I salute you bw'obanga wali ogula kiro ebijanjalo nnusu 8 kati ng'egula 4,500 I salute you bw'obanga omwana yasomeranga emitwalo 10 kati ng'asomeremu kitundu I salute you nga mukyagumiza omutwe nga muli awo mbatya in fact ne Katonda abeewuunya the way how you survive in Uganda ali mu diaspora oyinza okuseka naawe ali mu diaspora okwatanga miliyoni ogisindika e Kampala ne bagiri omwezi nga tewazazeemu kuny osindika miliyoni ziba ziweddaku z'omwezi 14 bagamba ssente zaawedde onotandika musindikire muli ebinnyo muli babbi twabakoowa nomuloza sene tunogannoge biki baba tovuma bantu abo ekiri e Kampala singa bakikuula ekitokota sikisandikira omuliro okuli e Kampala tojja gutegeera kati abantu abo bawe ekitiibwa naye embeera bw'era ebanyigiriza ennyo bajja kutegeera gwatazimaako guli mu kuzimba ng'otegese miliyoni 2 mb'ozimba nnyumba bwetuuka mmadisi baga nti sente ziweddewo n'omusenyu guweddewo ku miliyoni za 2 ennyumba ekomye wano oga wait a minute mubbye omusenyu gwange mubbye seminti mubbye buloka dedda tebabibbye cost of living eri high kiringa bona okebera ku gogo ng'okeberako exchange rate egogo ejjaka kuwa rate ndala naye nga in reality bw'ogenda ku forex bureau oba ku dovis bintu byanjawulo nnyo ne life weight bali mu Uganda yeah kebera ku gogo exchange rate dollar exchange rate in Uganda ejja kuwanira kwata sente zogenda ku forex bureau ojja senga rate ndala kati that's life in Uganda kyolaba wano si kiri ku ground kati